Bw'otunula bw'osoma mu Makko 6 bw'ogitandika eyogera ku Yesu ng'ayingidde ekibuga ekyalo ekya Nazaaleesi. Bwe yayingira ekyalo kya Nazaaleesi we baamulaba ekimu ekyabalemesa Bayibuli etulaga nti mu kifo ekyo ekya Nazaaleesi Yesu yakola ebyamagero bitono nnyo. Naye ensonga lwaki yakola ebyamagero bitono okukkiriza kw'abeekyalo ekyo kwali kutono. Ekimu ku kyabaleetera okuba n'okukkiriza okutini baali bamanyi Yesu mutabani wa mubazi. Mwana wa kukaalo. Oyo si ye mutabani wa gundi ye ono mwana akuze wano nga tulaba. Oyo omwana akoze nti munzikirize nze mbasomere ennyiriri. Makko essula 6 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'omukaaga. N'avaayo n'ajja mu nsi y'ewaabwe. Abayigirizwa be ne bagenda naye. Awo Ssabbiiti bwe yatuuka n'atuula okuyigiriza mu kkuŋŋaaniro. Bangi ne bamuwulira ne bawuniikirira nga bagamba nti ono ebyo abijjawa. Ono ebyo yabijjawa. Era nti magezi kigano ge yaweebwa ono. Era ebyamagero ebyenkanidde wano ebikolebwa mu mikono gye si ye wuuyo, si ye wuuno omubazi, omwana wa Maliyamu, muganda wa Yakobo, ne Yoze, ne Yuda, ne Simooni, ne bannyina tetuli nabo wano ewaffe. Akasinga okubeerako obulabe kagamba ne bamwesittalako. Ne bamwesittalako awo olunyiriri olwokusatu ne luggwayo. Yesu n'abagamba nti nabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi yaabo oba mu nsi y'ewaabwe ne mu kika kye ne mu nnyumba ye. Olunyiriri olusinga okubeera olw'akabenje lwe lwokutaano lugamba so tiyayinza kukolerayo bya kyamagero kyonna. Naye yassa emikono gye ku balwadde batono n'abawonya. Ne yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe. Ne yeetooloola mu mbuga enjuuyi zonna ng'ayigiriza. Amen. Susan kyabadde asimba nti okuwulira kukuyambako nnyo. Akagambo kano kossaawo nti ani oyo ayogera. Ani yamutumye ddala Katonda ye yamutumye. Omusajja yajjira mu mafuta ne mu maanyi mangi naye nga bamumanyi nnyo mutabani wa Maliyamu.